the mist. Program yaffe eya mami eyakolamu tukyagenda maaso ne mami waffe wano emikono mukyala Olivia Namwanje Lukuta era nga kyatumiza olugendo lwe ku ngeri gyakulakulanyemu ng'ate bwasobodde n'okubeera nga akuma obufumbo obukuumi otya ate nga bw'okola era ekyamazima nasiva ku maama kuba nalaba naye nga yasobola okubeerawo waawa yali takola nga naye nga yeetetenganyizawo awaka so bo ye taata yali amwawuliddeko emmwana naye ye pulojekiti ye bisigadde bitambaala bidda ate bibiri kuba ye yali ebiseera bye tebaatundanga kati nange ne nkwata ekintu ekyo kinina okumanya ti ndi mufumbo naye mulimu gukoma we gukomye ate ne toteesa n'omanya so ate era mubaamu bwe guyitira ng'ennaku nkulu era tukkaanya tiba leero ssaawa 6 nagamba okwongeramu obudde okumaliriza bakasitoma tubeerawo nemanya nti kaakati ate awo sijja niweebeeyo engoye sigenda mu nnimiro naye kubeera ku mmere engoye kati awo bwentebe okumya obufumbo obudde okuba okulaba nti obubalansingako kati nfunayo wanyamba nga bwomanyi tasobola kumaliriza manju era omala n'okwatamu kati oba tolina kasaawa zino nabaana ebaliwo tutetenkanya awaka netubeerawo netunawo abaana ebyo ebibadde endala ebiseera bya covid tusobola okubeerawo covid ye mumuyiseemu mutya ekyamazima byatuyisizaamu bubi naye ate sijagamba bubi munyingiza naye ate nebaza Katonda nti ate mbadde nakuja ate kati ekiseera bino emmere era mbadde nayo mba nitetenkanya kubanga emmere obadde nayo kubanga olima kwegamba olinga agamba abantu balimengako era ku luno abantu bayize okulima ate abadde tebaagala kulima ne beegomba abalima kituufu kyo kyoyogera kituufu waffe badde bankubira amasimu abaana senga naffe tukomyewo tulime konze mubadde mukola ki mu kibuga bwe n'osituka n'ongera mu kibuga n'omukyala n'omutwala era omukyala yandisigadde mu kyalo mujja wiikendi entambula era banjire bagatukoze tutya wasembo kati mwandibadde mulima nga n'abatannafune bwatatawaali tunyafu ku byaffe bye twagabana musobola okulimako ebyo ne mukolaki kakati bakitegedde kubanga tubadde tutuuse ekiseera nga tukolerera mmere era ye mutabani wange yeebu abadde ajja weekend n'aleeta wano ate n'atuwaako mamiyemu naawe n'ofuwako banne n'agenda naye nga nalimba ninawo naye nange yasooka naye nga sirina n'atuteerawo era ye omwaka alinganga covid eyamugamba nti lima kuva oba mugwa kusatu tadde abayo kongala kigambo nnyo yayogerera wali mu kibuga weekend n'alima n'afuna abamuyambako ate era n'agitunda n'ogitunda n'afunamu kasente n'atunda ngera olusi n'asanga yabisenga ng'amutundidde n'agamba ate kati ntwala yakyo oba neeno ku kyalo bamujjanga era n'atugamba ensanga yantundiddeyo omunaana yantundiddeyo omwenda n'afuna amaanyi era kati yanyongeddemu naffe nkiraba kigattako omwami yalinako pulojekiti n'omubuuza okukola kuno kwokola abaana okubataddemu kubataddemu otya obagazizza otya okukola kati kyenasookerako kigambo ky'okulima kyo nakibateemuwummula tonna okulima abaana abasomye abaana nga tebaagala kwata nkumbi nga basomye omulenzi oyo gwenkugamba ali mulevumi
era bwe yakwata enkumbi n'agira omulenzi omwana yagamba nti museruganda kati gwosimbye wali emmotoka n'okwata omuntu akola mu revenue n'agamba era omuvubuka yatuga nti ajja kuddayo ewaabwe busaba atandika okulima namugamba gwobadde nga kuti kale nga kibateekamu kirabika omubiri gubanga nze bayinza okubangamba ndekakati ekikulimya kiti abaana bamukusa ate sirera kubazzukulu sikyazaala omuzadde akoma era bwe nnimako wewunyefuna ate amaanyi agasinga nkomawo tekupima lupime okusinza ku maanyi nolwanga ate nkutteko nekubwa emanju katono egamba kanyongezeeko kano kamalize ddala okutunaba oti nga waliwo awatakoze noyisaawo okwo wekwatirako musepiki zo nezikuutako ati olumala ssaawa nga 6 nga ndikalamuka akasaawa emu nendabako kumawulire bwentyo nyinza okusalawo okukomawo ku kyalaani oba okukomaawo sabaana okibataddemu nnyingi ekyokukola enkuzi eno bamama bwe babeera bakuza abaana babateekemu mpisa ki ezinabamazaako okusooka obudde obusinga obulungi bwamala okukolako tebakkiriza kutambula bawe ekyokukola bw'omwana waaba n'ekyokukola tabanako okubutambula bwe batambula kyekibaawo nasanze obuzibu bungi era mu kiseera kino abaana bangi nagafeni ewaffe mu byalo abaana bangi abafunye embuto nga lwokuba bawadde freedom so wano bwamala okukola bwakola kati ate yeyinirako kativi ante emwazimazi kati yagamba tekandabeko ki genda okwesanga ngaokuggyako ngaobadde omutuma ku bbuuka nga watambulira ate lulinga bandibadde mazzi naye kati engeri gye batansaamu amazzi bagasengeza kati saalina oteeke ku mirimu gyawaka asobole okuva ogenda okwesangaga alabanga n'okumutuma oluusi okugwe tabana budde okujjako nga kyomutumye kyasonga omulimu guno gwolinako omwana gwogutendese naye omwana gwentendeseemu naye omanye omwana waabeera ku muzadde yesanga ng'agayalamu kituufu kyetwakola netumuteeka emasuuti awo so essomero okumpi global basista kati ekusaa zino agenda kumala ate ye kati asome bingi okusinga ku byange kubanze nasomera ku muntu nenondamu naye kyetusanyusizza asomye bingi byonna byonna ebikwatagana kutunga abimanyi design zino eziriko ezalagirwa kati mpulira nga ndi musanyufu babadde bambuza naye totuteeredde omwana asomye mulimu gwo basomesa kati abagenzi baedita kati abalala bamakanika IT kati ono mbadde sinafunamu nze naye kati omufunye era kati omanyi nti omulimu gwe gujja kusigalawo mpaka kati ekirane mukamwana kamwana era ojja mulaba naye atunga ye nze namwetendekera n'otafa na mirimu omukyala bw'abeera ava ewaka biki ebirina okubeera mu nsawo ye ebitalina kubulamu ng'omukazi munsawo ngako kokutta ate akakona ka white ne katippe okay ye mami kituufu kituufu ebyo byo kyetuyinza ogamba nti must have okay omubiri obukuumi otya emibiri nga gituddukako mami omubiri guno naye ngaala sisingawo nekuba mu bwenti nenjiramu mu bwenti neyenda aba kale okusinga ate so oyinza okwewala ebyokulya bino ebiyinza katanamyaka ejyange omubisi sikiragwagala tomungi kusinga nkozesako okubibala okay
kusiba kuba season mbi era embeera ebyo tuba nabo ovakkedo ekitukoze bisiba osanze ko ovakkedo wakwaniriddeko omwawulira nti ddala ova ekityo okukolako nze nsuubira kuba okutuula obutuuzi nze buli wemba ntudde okusaba mumala ebbanga nga si mbanga omunafuye era mba nnafuwa nga omubiri gwetaaga okubeera nga guli active nze ne bwenkulako akatono nga waliawali kubanga bwe kituufu abakyala bamanyi okufuna ebizibu ebyenjawulo mu bulamu bwabwe eitha nga mufumbo oba nga si mufumbo ayinza kubiyitamu atya byonna sooka n'abakwasa katonda agamba sinze nsoose kituufu ntya okusobola okuyita mu kizibu kino soba bw'oba olina ate kyokola ekyo kikuguma ate n'okwefukanya n'osaba katonda empisebe ebizibu bino ate ogenda okulanga ate sibwa osoose mukama katonda nakitwaganya nsobola okubeerawo Zolo we nalina ebuzaako nengamba naye lwaki tufuna ebizibu mu nsi tukani abaako nakubaawo ate ogerukanga ate siggwe ngoba n'abanene babifuna ate oba n'omunene afuna ebizibu naye ali bimwera nyenzaali ati ebiranoolaba waliwo n'omunene gwe banyenyeza ennyo mu kaseera kano noga ate kati ekyo lwaki nze sikitwala nti si nsonga bannange dadi bamutuyitireko dadi tunyumyeko naye bambi mukana ali mukulaba Delta TV tukole bwe tubadde twogera ne mami atuleetedde okumanya nti nno wadde omuzungu yagamba behind every successful man there's a woman naye mami engeri gyatunyumirizaamu atulaze nti behind every successful woman there is a man si kyekyo era dadi bafeeyo no dadi tusanyusa okulaba behind every failed man is a woman ekyo nakyo gyekiri eriyo abakyala abasuula abaami nga buli kyokola nga takiwagira obanga akifeiringa okay oluusi mu bugenderevu oluusi mu butabi kituufu okatuwaddako kapya dadi si byekyanno sebo lungi sebo ye sebo kulabako mu maka gaffe esebo omwami n'omukyala lukuuta esebo era tuvudde eri nga babamanyi nti mugenda wali eri kyevudde olaba tetubuze esebo webale ku mukyala mukkiriza kukola yakitandika atya kino ekyokutunga okukola okwo era olyose muneebaza twalinga abato nga bataata baffe bagamba omukazi akola koyi naye emirembe gize gikyuka kituufu kati nga ffe abakuzeemu mutabani webaganga ngenda kuleeta nafuna munnange osooka omubuuza nti akola lwaki osooka kimubuuza ensi bwete bwetambula kubanga omukazi bw'atakola ateera ebizibu bingi nosonyiwa nandazeemu katono naye nga oba ennaku zino bagamba omukyala njagala mufunira ekyokukola kubanga ebizibu byonna bw'aba takola byonna gwoba olina obyetikka n'obuntu bwe twandirowoozezza nti bwangu ng'obulibwa nti buli simple baagala nnyo obuntuntu buno obwangu nga tonnagenda ku mubiri gwe omusajja oli ayisaawo ow'enseenene omugenyi azze tewali kakunywera ku caayi kuba oluusi akuba simanyi kuba wano ewanga tosiwe so kati mulimu n'ebinene byasobola okukola ate oluusi n'ebyewaabwe kituufu kwegamba naye akaluubirirwa okusaba buli kimu ateeka ebyo bino waliwo ebikuyitako nga tutegedde bw'aba akola abeera akola ate bw'amala okukola n'anyirira ng'ono neyanyirira era credit edda ku tebabimanya nti naye yeeyiyuza bagamba omwami yakoze eki kisoboka kituufu kakati okukola kwe nyinza okugamba kyakola kati
yali accident naye nga yeeyiya. Kali accident, kigambo accident kitegeeza ki? Anja kikunnyonnyola. Okay. Yeeyiya kubanga nze natandika okukola Bank of Uganda mulimu ogutandikirwako naye ebiseera ebyo ng'essente ntono era bano guliwo ogutandikirwako mu Bank of Uganda okuweereza. Okay. Kama wakutumye kino Messenger ebityo kale twagenda nga bagenda batwongerako naye ng'obusente butono si ku mirimu gyokka n'abakulu bennyini ng'esente ntono. Ekitongole kyali kyaŋŋambe Kwamini nga kugamba nga bayinza okuwandiika abakozi bangi actually nzijukira lwe bawandiika abakozi oba baali 21 naye omwaka okuggwako nga basigadde 3 nga balala bonna bali bagisuddewo nga sente bwalinga butono twasiibanga njala lwozifunye ng'olya naleesula makindi ng'oluusi otambuza bigere n'ogenda okukola n'odda sobe ebintu bwe byali naye ekibuuzo kyewambuuzizza nti yatandika atya okukola era bwe namuleka waka sajja luvanyuma kuba twali tupangisa makindi namufunira that was 1979. Okyajjukira olunaku lwafuna bebi wo bulungi nnyo. Kansooke nziremu kino ate nkubuulira ekiri okutandika okukola anti nakyo mwekikkira naye nja bisobola kakati okukola kuno kwaliko kyeŋŋamba nti kwamwongerayo tandika kuluka bubbo yali aluka obubbo bwawo n'abutunda ng'era omukyala avudde mu kyalo nga bamuwaamu ssente oluusi n'abukozesa naye nze nalinga nkomawo weekend oluusi nga mala wiiki 2 nga mala wiiki 2 kati bwe namalanga wiiki 2 ezo 3 twasinga kuzaala baana balenzi twafasiboni muwala then n'abalenzi 4 naye abalenzi abasooka abaluli awo nga balalu nnyo nga balinnya emiti nga buli lwenkomawo biru esooka yangoye baziyuzizza zapasuse awo nga bazigizaawo nga zapasuse bikiba tusalina mugamba ti naye sente zino zetwonoona kanja kukugulira ekyalaani genda osome kugulira ekyalaani tuleme okubanga tusibeninga sente nnyingi nnyo gwe tiwatunulira economic sense watunulira kizibu kino abaana abalenzi bebale kuba naddalu laba mami kyalimu kandi bebazaako abalenzi era olw'okuba neddalu bebaza famire tusangaawo oyinza okulowooza nti omu yadda ku munne engeri gyefuli so kati nakola ki nenkigula omukyala yali abeera awo kuneibakuaawo nga yatunga kuno yekka namuyigirizaamu awo expense negira abakyala kiki kye basobola okuyiga ku mukyala w'essebo kubikwata kuki kubikwatagana n'okukola bwe byozzenga omulabamu byemulabyemu kwegamba nti kyemulabyemu ekisinga obukulu w'amazima ate alina customer care ku bakasitoma oba ne kuggwe anti nange ndikaba customer asooka kituufu sebo omukyala ono n'omwami we bagambye babadde naawe kuva ku ntandikwa kyekibakumye nga muli mwenna ekyamazima okusooka abeera Katonda because Katonda yategeka buli kimu naye nga kyemanyi ku bantu bano oba Katonda yabasisinkanya kye nange simanyi balina omukwano ogwo gwo Mukama yabawulizaako kwerijoda agapiraavu ndowooza ya Mukama waffe ebafune ate bombi ekyokubiri kyensinga okubalabamu ekibakuumidde awamu bo nga bo oba n'okwekuuma n'abantu abalala balina amazima mpulira amazima kikulu nnyo
omukyala ono talimba nze siwulirangako ng'alimba ekitegedde ate n'omwami talimba kuba abaami abasinga okuwudiisa kituufu naye kyenoonya ku mukulu wange butalimba kubanga nze ondaba wano ebiwandiiko byange bwe namala okusoma bibanka bambuuza biki amanya gamanyinaze gegaliyo erifali bwe baba bakunoonya gwe weesigayo asobola okuzibira No, not as such, because tazibira ate kiri awo. Okazibira naye yaayogera ekintu nga bwe kiri. Ali open straight forward. Ekyo kinsinga omumanyako. Lwaki bakuyise girlfriend? Oli mukwano gwe best friend. Bambi musobodde mutya okukuuma omukwano? Anti tulina Yesu. Ate ekisookera ddala ffenna twategeera nti Katonda yali mu omukwano gwaffe yali musiraamu. Bambi ekiza Madiina alenga naye yali musiraamu netutuuka olwaki olw'abaami baffe n'abaana baffe naye ng'okusookera ddala nebaza Katonda olw'amaka gano gaagaliza ate gaagalika omukyala ono n'omwami batulaba nga tuli baana bato ne batwagala omukyala ono yeddirango ne nazaala wange yeddirango naye akitegeera leeti nti yeddirango naye nga mu byonna bantu baagaliza dadi alina akatalekeka dadi kaliwo akatalekeka nabadde njogera ku bintu ono byenfunye mu kukola kwe nayogedde ku taata obulisimpo naye ng'ate waliwo ebinene nnyo ebintu byolaba byonna tebiri mu nnyumba alinamu omukono gwe oba ntebe oba tubikola byonna n'ennyumba amanyi okudizayininga era n'ennyumba eno nze bwe namugaa nti tugiremu katono yagamba nti kwegamba olaba ne wano wetuli waneneko ogeraageranya n'abantu abalala naye era bwe byatuuka ku ttaka n'agamba apaana nga buli omu ng'akwasaganyiza nga takulekerera nze ndeeseeyo newuunya ne gyazijja n'agamba nti nze ndeeseeyo obukadde bubiri badde mulyaza amanyiza okugamba nti atoola ki naye nga te azifunamu ono n'aleeta azisonda nange ntumidde bonna bonna bulyandaba emikwano abaana bagambe yenze mwami ani nze Tony Livingstone Lukuuta omu bw'ati mpakti nze ndowooza ekitukuumira ne waasobya namufuna wa myaka 17 buli ne bwasobya kati mulaba nti nze mukulu naye wa myaka 17 okiraba bannange esooka egwe mwebale nnyo mwebalire ddala mukama ayongere obbakuuma naffe tusanyuse nnyo okutulondamu mu bantu abangi ne mulaba nti ate naffe tusaana okugabanako ne bannaffe ne mutubulira olugendo olulungi bwe ruti olugendo twatandika era oli bwatunuulira amaka gano tubagamba nti ennyumba okugiyingira sayidi emu kyali kiwempe sayidi endala ng'eri obwo bwati muno ennyumba gye twabeeramu eyasooka nga tutaddemu mabaati amakadde ate agatalaze ne tugamba era bwe nagiyingiramu nga mpulira ekola eko bwe njogera naye nga ii ate wano waffe nange esooka eggwe baagala nnyo mami eyakolamu buli lwa 6 ssaawa 1 mpaka 2 babayi banaye tugambe bye